abalongo bano nabasanze ku kyalo Kagulu ekisangibwa mu disitulikiti y'e Butambala mu kunyumyamu nabo bandaze talanta gye balina n'empuniikirira. Bano bayimbi ate nga n'amaloboozi gaabwe maseeneekerevu. Kano ke Kasammambiro. Buuza bye nkwagala oba bimenya amateeka baby kati malaga nditofakala leka tulumya abateesa. Buuza bye nkwagala oba bimenya amateeka baby kati ebyowulidde beeba kabiyiiya bennyini naye kansooke nkuwe ku bibakwatako oluvannyuma ate emboozi egw'amakerenda wotudde tusagaasagana. Nze nakatu Madrin then ono sister wange ye babiri e Goreti. February 26 January 27. Mama bamuyita Namanda Betty. Yes, alongo Bosco. Omusajja yeddira Kasimba bamuyita Sango Bosco Byondo. Kkiriza nsooke mpiseewo obubaka buno. Ono ye Mwesigye William Munnayuganda akutegeeza gwe wenna ow'obuwala n'ow'obulenzi eyeetaaga okugenda okukola ensimbi mu nsinga Dubai n'awalala nti mutuukirire ng'oyita ku nnamba ze ziri wansi awo kuba ye ensonga zinaziisiza ddala mu bwangu ng'aziika mujjawe ate nga n'emisaala misava nnyo ddala. Bayizi ku Kagulu Secondary School mu kibiina eky'essiniya ey'okusatu ku kyalo kwe Nabasiŋŋaanye bantegeezezza nti si kwe bazaalibwa nga n'okusoma kwennyini si kwe baakutandikira. Wano we tuli bayitawo Kagure. Kagure Butambala. Twakulirako eyo Masaka, tugendako eyo Nansana, tugenda bitundu bingi. Twabeerayo kwe Masaka. Wayo dadi waffe bayitawo Matanga Town. Twabeerayo batuzala Masaka ye watuufe waffe. Then sije tukulidde ate. Okusoma twatandikira mu Masaka mu St. Gregory Primary School. Then tuvaayo netudda ku Bexhill High School mu secondary. Then we tuvuddeyo tuzze no Kagure. Yes, secondary school. Olw'okufaanagana ennyo nababuuzizza obanga ku ssomero abasomesa n'abayizi tebakaluubirizibwa kubaawula era nenjagala n'okumanya ku butya bwe bakikola bonna okusoma nga tekulyaleka munne mabega. Nedda tekigendera wamu era omu aba akoze first grade omulala alina okola second tetwereka amagezi ge gamu buli kimu. Kiri natural because maybe okwadde tuli balongo kati ebintu bwebityo. Abasomesa bangi tebatwabula kati waliwo nali mu class lumu nga tishajja agamba nga tulina streams bbiri omu ali mu north na south kati nga tishajja asomesa agamba naye ono omwana asomera mu classes bbiri nga yagana kunkuba mugamba tishano tuli baana babiri kati omu ali mu class eri kati nange ndi mweno kati ye nga amanyi kale nga tuli mu class yemu naye nga stream zili bbiri kati nga omu asomera mu ndala n'ono mu ndala kati tishawo nga wafunira obuzibu. Nedda tebalina tugatta streams bayirawe tebatugatta basomesa abamanyi tugenda kuddaawo mu kwogera tubeere wamu era kwadde ate eno gye tusomera tuli mu stream yemu kubanga twasobola obbuulira mu batisha tusobola okoncentratinga nga tuli babiri. Mu kiseera nga bali ku ssomero bayizi bannaabwe babawa okusoomoozebwa okutagambika olw'abamu okubeewala n'abandi okubatya nti bajja kubookya nga bwe byogerwa. Mulabe wa Nakato Butereevu ne babiri abaamuwanda lulusu. Batutya baba bamanyi batwokya babityo we do nothing. Netusirika agamba nti oba tujja mmokya tumuleka bulesi naffe twagala otutyamu sometimes. Nedda sebo enemy wange abeera enemy wono atanjagala basi ono aba tamwagala atamwagala simwagala ono wamunyiiza ng'afuka enemy wange anyiizizza ono naye afuka enemy wange anyiizizza obwedda twakanyumiza nga sinnakutegeeza nti abalongo bano ku bakadde baabwe ababiri basigazaako omu yekka maama waabwe taata waabwe yafa nga basoma ekibiina ekyomusanvu. Dadi wange kufa
kyekisinga okunuma mpaka kati kyekisinga okunuma nze. Dadi waffe afudde tuli mu P7 avaaka batuva mu P7 nafa. Ekitone ky'okuyimba bavudde nakyo okuviira ddala mu bibiina ebisookebwako oba gugita omutendero gwa primary okutuuka mu secondary mwe bali olwaleero, wabula ebiseera ebimu beenyigirangako ne mu mizannyo emirala era mu kubaka omupiira baali beekansa, naye emmandwa y'okuyimba n'etabaganya kugenda wala na muzannyo gwa mupiira. Talent tubadde tubaka omupiira naye ng'okusinga tuyimba. Education week ezo nga tubeera mu ba first abasatu abasinga kati nga tulina eddoboozi kale twali tubaka yo talent twali tugirina naye nga ate talent okuba twali tetujagala nnyo naye nga tubaka tumanyi okubaka naye nga tetwagala nnyo okubaka. Kale omanyi obeera olina ekintu kyosinga okwagala. Yes twali twagala yes but nga tekiri nnyo high like music. Because music betusinga okwagala cause eyo ba talent ya music betusinga okwagala fenga. Akapande kano obwedda kolaba beba Ivy Properties Limited abeegulidde erinnya mu kugula n'okutunda ettaka ate nga bakuyambako n'okukulaakulanya ettaka lyo okukuzimbira saako n'okulabirira ebyobugagga byo. Balina n'enju ez'okupangisa beppo n'okukuwola ensimbi okuviira ddala ku $20,000 okutuuka ku bukadde 10 eza siringi ya Uganda. Okumanya ebisingawo bakubireko ku nnamba zaabwe eziri wansi awo. Okutuuka ku ssa ly'okutandika okuwandiika ennyimba n'okugenda mu studio okukwata amaloboozi bagamba nti beegomba nnyo abayimbi abayimba ababiri Katareya ne Kando. Eswalwa abayimbi abayimba ababiri bayita bakatala Kando bo bategeera sa. Yeah, at this time betusinga okwagala naye nga edda twayise abayimbi betusinga okwagala naye nga siga makyongo. Kankwongere ku maloboozi gaabwe owulire ennyonza akagiri ka lubaale w'omulamu bw'atasamirirwa. Buuza bye nkwagala oba bimenya amateeka baby kati malage nditofakala leka tulumya abateesa. Buuza bye nkwagala oba bimenya amateeka baby kati balage nditofakala. Bagamba bagala zitowa waleti mumwa bukana bagala balina wakati zena wesibirira chapati akunyagala mbelerawo every minute. Baby wange nakupenda yegowe kagwe nyina sagala pesa yegwali munyama sanda ne mumpe wa mbelerawo yegwe masweta. Buuza bye nkwagala oba bimenya amateeka baby kati malage nditofakala ekatulumya abateesa. Ku myaka emito gye balina kali banneewuunyisizza nnyo okuyiiya oluyimba lw'omukwano bwe ruti okwawukanako ku bato bannabwe be twalabyeko mu kisaawe ky'okuyimba. Kuba abantu balowooza oyinza oyimba oluyimba lwa laavu ne bawulira ebigambo ebirimu nga balowooza obimiininga babalowooza laavu oba ogirimu at that time naye nga ffe talent yebitukozesa ebyo. Ennyimba tulina idea za laavu nyingi because ennyimba za laavu nyingi mu nsi eno kati siyinza kugamba nti talent njirira nennemerera okuwandika oluyimba lwa laavu. Ate era ekirala movies mubeeramu ebigambo bya laavu kati tuziraba ofunirako idea. Bannyinnyonnyodde bulungi emitendera gye bayitamu bwe baba baakuyiiya luyimba okusobola olwabwe okubeera olw'enjawulo ku balala obuteekwasa nti babbye oluyimba. Kati ffe tumala kumanya nti tetulina kuyimba luyimba lulimu bigambo olwa muyimbi mulala. Yes kubanga ebigambo tubyeyiiza kuva mu mitwe gyaffe. Ebigambo tetubiyiiya nga tuvudde ku muyimbi mulala nti batugassemu ebigambo by'omulala enda. Bano be ba Ryan Global Air Express Cargo be bokka abayinza okukusaabaliza obulungi ebyamaguzi byo okubijja mu mawanga nga China, Turkey ne Dubai ne babiggusa bulungi nnyo okwaboobwe nga buli kimu kiri terere nga nnyindo ya nte ate ku miwendo egisobokera ddala mu bwangu obw'ekitalo.
ekitalo manya ebisingawo ng'oyita ku nnamba zaabwe eziri wansi awo. Okuva lwe baaviibwako taata waabwe, maama waabwe ayise mu biwonvu na bikko okubabeezaawo n'okusoma. Kale nga bwe kituuka kumwebaza n'okulaga okusiima kwabwe gy'ali, baasalawo kumuyimbira luyimba mu mbeera ya kibaawo kye kimala ennyindo y'enkoko kyekyenyi. Mutuufu mami waffe atukoledde bingi cause since daddy we yafa atubeereddewo tatuvuddeemu. Kakati nga tetuyinza butamwebaza era ngeri gye tuyinza omwebazaamu tulina talent ne tumuwandiikira oluyimba then natteekamu ssente ne tulufulumya ne tuluyimba. Okwawukanako n'abazadde abalala, maama waabwe kata yakizuula nti bawala be tebalidde mu ndago basulayo bbiri. Kyamusanyusa nnyo era ne mu kugenda mu studio okukwata amaloboozi abadde nga Kamalabyonna ng'eggali ssajja mu kubawa ebisale ebisasulira ennyimba zino gye bazikwatira. Mutuufu mami ye yasiima nnyo oluyimba. Yes, yali ajagala nnyo okuyimba nga tatugaana kuyimba. Yes, oluyimba lwe twalufulumiza yasanyuka abantu. Era bwe twamala okuyimba oluyimba lwe yasiima n'atuwa ne ssente endala ne tukola luno olwalaavu. Kati omuyimbi eyeetaaga oluyimba, abalongo bano ku ky'okuwandiika bayisa mazzi mu kisero, ate era baaniriza n'omuntu yenna ayinza okubayambako okuggusa ekirooto kyabwe. Era n'ekimu ku byetaago bye balina akadde kano ye management eyinza okubayambako okuddukanya ekitone kyabwe. Ngaffe kye tusinga okwetaaga mu music management kubanga ffe tuba ne management buli kimu tusobola kikola. Ate n'ekirala ama promotion gye tusinga okwagala kubanga ewatali promotion abayimbi gye bali eyo bangi naye nga without promotion alina talent naye talina promotion tayinza kuyitamu. Atulina sooka afuna promotion then management neddako. Yes, yes. Anti era kyonna obeera ng'olina manager buli kimu kisoboka promotion. Yes. Nti omuyimbi bakuwandiikira oluyimba okusinziira ku kika kya music gw'oyimba, era eno ye nnamba y'essimu kw'oyinza okubafunira ne ku mikutu emigatta abantu obasangayo. Oluyimba natutandikira ku 5,000 kudda ekitono ennyo. Yes. Yes, ebo twawandiika oluyimba tuli omuntu. Si ba celeb. Tujja kulaba. Yes. Yes, oluyimba nga lunyuma. Oluyimba lwa kabinnyo. Oba otwagadde osobola okuba ku nnamba yaffe y'essimu oba ngikuweeseba. Nnamba y'essimu eri 0757 29 56 then 36. Oba kanjogere mu luzungu 0757 29 56 then 36. Oba osobola tufuna Amanya yeffe bannarish ku mitimbagano nga YouTube. Batuyita bannarish NARRIES. Bannarish baba talented. Kale ebikwatagana ku music oba oli talented sometimes yeah, yes. So kenkwanjulire MH Gwatara Garage Sudani, omusuubuzi wa kalonda wa pikipiki ow'ekika ekya RZ, omuli emipiira egy'okungulu ne munda, enjegere, ebiziyiza-kko n'ebirala. Mufunire ku nnamba ye y'essimu eri wansi awo. Emboozi kangiwunzikire wano okuweereza mbadde Jammeh Radio Uganda, awangaale Maaso Mogi.